nga mukoyo lyomu lyerimu mbadde njagala twogere ku nsonga ya embeera yaffe Obuganda gye bubaddewo era na lwaki bubadde bukyaliwo era nga bwe buli. Kino kituwa amaanyi okuba ntussaako amaanyi n'essira okwongera okugumya Obuganda n'obwongera mu maaso n'okubuyitimusa n'okubukulaakulanya busobole okuba nti weebuli mu biseera ebijja ate nga bw'amaanyi nga bweyagaza okusinga na ki kye buli olunaku olwaleero oba kye bwali bubadde. Nga tutunuulira ku biki Obuganda buyiseemu ate tulabe nawo we buli amasaŋŋanzira agaliwo okusobola okufuna ekkubo eggolokofu eritutwala mu maaso. Nzize n'omutwe Obuganda n'emmere. Ekigambo kiyinza okulabika nga ekiyitibwako amangu naye nga kintu kikulu nnyo. Nti bajjajjaffe okuva edda n'edda baatunuulira nnyo okubeerawo kw'abantu bennyini nga tebanaba na kubanga beegattidde mu bika, kyokka bo abantu okubeerawo kwabwe survival yaabwe. Nga kyasinga ddala obukulu ennyo y'engeri gye babeerawo. Ekimu ku by'okubeerawo bwabwe y'emmere ebabeezaawo. Kitambulira bulungi nti ddala bajjajjaffe baasooka mu mbeera eteeyagaza, etalina bikola, etalina ngeri gye babeeramu ya bwangu nga bwe tukiraba olunaku olwaleero, naye ne basobola okuba nga babeerawo era kyabawa amaanyi n'amagezi okuyiiya ebingi ku lw'okubeerawo kwabwe. Ekisinga ekyali ekikulu y'engeri gye bayinza okubeerawo mu kuteeka to nourish oba okubeerawo okweriisa n'okuliisa abantu baffe. Tukiraba bulungi nti baasooka okubeera abayizzi n'abaayi nga bagenda ne bayigga ne baaya ne banoonya biki ebyokulya ebibabeezaawo mu mbeera gye baali balina okubeerawo. Oluvannyuma nno baagendanga bayiiya nti n'emmere yabanga okusinakindi yabanga embisi, balaba amagezi gayinza okuba nti bagigonzaamu, awo nno ne babanga batandise okufuga omuliro era ne babanga batandise okuyiiya okwokya amayinja ebbugumu erivuddemu etandika okuba nga lyongera okugonza emmere yonna eya buli kika, emmere evudde mu buli nsonga yonna. Awo nno okumalako okumanya engeri y'okukwataganyamu omuliro kwagenda kuleeta amagezi agayiiya n'okutandika okukola ebyombo ng'okufuna ebbumba eryokeddwa eriba nga liguma, ne batandika okufuna ebibya n'ebintu ebirala eyinza okuba nga bisobola okuyambibwamu okweyambisibwako. Era omuliro ogwo gwatandika okuba nga gusobodde okuba nga gubeezaawo abantu mu kwerinda naddala eri ebisolo ebikambwe, era ne kiba nga kyabatandika okubagumya okusobola kutandika okubeera wamu. Era ne kibaawa n'amagezi agatandika okuyiiya okusaanuusa ekyuma ng'era bakozesezza muliro gwe gumu. Kiyinza okuba kyajja lwa butanwa naye ne bakiraba nti singa omuntu aba amaze okusaanuusa ekintu ate bwe kiba kimaze okuguma kisobola bulungi okuba nga kikozesebwa. N'olwekyo ne baba nga batandise okuyiga engeri gye bayinza okusaanuusaamu ebyuma okutandika okuweesa. Ekigambo ky'okuweesa kyaleeta okukulaakulana kw'amaanyi n'okutandula olugere kw'okubeerawo kwaffe nga kunene, nti kyo kyaleeta okuba nti waliwo ebiyinza okuyiyizibwa ebingi ennyo naddala mu bintu ebikozesebwa okuyamba ku mikono gyaffe gye byali bisobola okukola. Omuntu yamenyanga omumenya omuti kati nga asobola okugutema. Omuntu yafukulanga ekinnya okubaako kyakola kati nga asobola okusobola okukisima. Omuntu eyabanga nga empologoma oba ensolo yonna gye yeetaaga ameggana bumeganyi nayo kati nga ate asobola okugiweereza ekissi oba effumu oba akasaayi n'ebintu ebirala okusobola okuba nti nno efa. N'ekirala okusobola okugyetaasaako era ng'asobola okweyambisa ekintu kyekimu ekisobola okuba nti nno kimutaasaako. Kaakati ekyo nno kyatandika okuba amaanyi agasobola n'okuba nga aliwo obwangu obuteekawo nga ensiisira eŋŋumu, ekifo ky'okubeera mu mpuku, okukola entindo, okusima enzizi, okusima ebintu byonna ebyetaagisa nga byanguyirwa nnyo kubanga twali tufanye okufuna tools oba ebintu ebisobola okukola emirimu egyo. Kyatandika okuba nti nno tutandika okufuna ebintu ebisala, ebintu ebiyonja omuntu ng'obumweno, enkatu
eziruka ebibbo n'ebintu ebirala byonna tulaba bivudde biyinza okuba byajja naluvannyuma ebyo naye nga byatandika okuba nga bituwadde oluwenda olukola ebintu ebyeyambisibwa mu bulamu obulijjo. Ekintu kyasinga obukulu ennyo yenkumbi, nti ekifo ky'okuba nti twagendanga ne twayabwaya ne tunoonya ebigenda okutuyamba okufunayo ebintu ebyokulya sinakindi nkisajja kusobola kuddayo kubisangayo kakati netandika okuba nga tubisembeza okumpi. Awo nno kwe kwali okutandikako okulima. Okutakako okulima kwatandika okuba nti nno wajjawo kituyita food security olw'okuba nti ebimera bajjajjaffe babijja ewala ne batandika okuba bireeta okumpi abagenda okubisanga okusobola okuba nti nno byala ate n'okubeerawo kwaffe okwo nno ne gaba nga amaka gagundidde nga tumaze okuggyako okuzimba n'okwetaasa ebisolo n'okuba nti tusobola okufuna ebbugumu n'okubeera ewamu ate kati ate tulina emmere esobola okumala abantu. Awo nno amaka gaatandika okukulaakulana n'abantu ne batandika okwala tebabanga tebawera bangi ne baba nga basobola okuwera era obufumbo bwa famire esooka omwami n'omukyala ne buba nga busobola bulungi okuba nga bugundidde mu kuba nti nno waliwo obukuumi obufaananako bwe butyo. Theories nnyingi endala ezijja nti twatandikirako level ezifaanana bwe zityo naye kirabikira ddala nti bajjajjaffe baatandika mu mbeera eya wansi okujja ne kuba nga kugenda kujja ne kuba nga kujja kwevumbula mpola mpola era ekituzze nga tutandise okuvumbula ebintu ebisinga ddala okuba ebingi era ebizze bijja bikulaakulana mu mbeera yonna nga bwe tukisanze. Ekyo nno kyatandika okuba nga abantu batandika okunoonya ebitundu ebyenjawulo ebirina ekyererezi ebisobola okuba nti birimwamu bulungi era ekyo ne kiba nga kirandika okuba nti kisengula n'okutambuza abantu okuva oluuyi okudda olulala mu bitundu ebyenjawulo. Kizibu nnyo okuba nti abantu baatandikira mu kitundu kimu era basigalawo wokkawokka. Kirabika nti entambula z'abantu emyaka kuba tujjagala mu myaka gya mitwalo na mitwalo gya myaka waddewo entambula ez'enjawulo ez'okuba nti nno abantu guruupu oba abantu abamu si kinoomu batambula okuva wano okudda ewalala. Era tulabira nti nno nga bwe tuva mu butonze bwa Africa tutandise okuba nti twatwala okuba nti tujjuza ensi zonna okutuukira ddala ensi z'e Bulaaya era nga kibalirirwa nti ebbanga abantu gye baatambulira okuviira ddala mu Africa okutuuka eyo kumpi baatambulanga mayiro emu buli mwaka. Ekyo nno kirabika nti entambula zaffe zaatambulanga mu mbeera ntonotono kukuba luta kudda wano kuba luta kudda wali tekigenda nga tutambula mpola mpola sinakindi n'abalala basobola okutambula mu kikuungo oba n'okutambula ebbanga eggwanvu mu kiseera ekitono okusobola okuba nti basobola okuba mu kitundu ekimu okudda mu kirala naye nga ekyagendangawo ye tekinologi eyo okuba nti basobola obulungi okukola ebyuma ebibayamba okufuna ebyetaagisa n'okuyamba ku mikono gyaffe okuba nti ebintu bisobola okweyanguza naye nga ku byonna ky'ekintu ky'okuba nti nno twasobola okufuna emmere. Kankomewo.